Muli bulungi. Njagala okubeebaza olw'essanyu limundaze wano olwaleero. Mbalamusa mwenna era twebaza abo bonna abawagira enkuuka ya CBS. Yes, mawulire getulina essaawa zino oba amawulire getukutuusaako mukwano gwange ampuliriza agava mu lubiri emmengo gakaabya si malungi okusinziira ku bifaananyi nga bw'olaba gye bwakeredde olunaku olwaleero ate ne bwebuwungeredde era olunaku olwaleero. Okusinziira ku mawulire getufuna gwongera okubeera nga gakakasa nti ekiri mu nkuuka mukwano gwange ampuliriza 225 si kyekyo ekyasuubirwa. Era okusinziira ku mawulire galaga nti namungi ne namungi w'omuntu abadde atera okubeera nga ajja mu nkuuka kakati nno ku guno omulundi abantu enkuuka bagizize. Okusinziira ku bifaananyi nga bw'obiraba ebyabaddewo emisana abantu bazze nga bamuswabaswaba era bazze bawera mpolampola oluvannyuma enkuba bwetyo emaze nebeera nga etonnya bepo n'abasajja bamukwata mundu okubeera nga enkuuka abasajja bagyefuze nga buli munnayuganda yenna abaddeyo ng'alina akantu akamyufu akeefaananyiza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nga bakwata mukwate era nga bamutwala mu bimotoka byabwe ne bamuvuga ne bamwongerayo ewatannaba kubeera nga wategerekeka. Era obungedde olunaku olwaleero amawulire g'ensembi okubeera nga nfuna abantu bangi abakwatiddwa era ababuziddwawo naddala abo abadde batunda ambuleera beppo n'ebintu ebimyufu munda mu lubiri wali mu nkuuka 2024 omwaka ogwaggwa. Kaakati nno enkuuka bwali bwe buti bwe batyo abasajja abakulemberwa guuni oba bagunizi okuva e Makindye abamanyiddwa nga abakulemberwa Alien Skin kaakati bano bakuba abantu era ne batuuka n'okubeera nga beewana nti tukuba nkuuka namba naye ate ng'onyumya nuupu. Kaakati nno okalyadda kaddadda abaganda nga babagira nti envunyu ogirira mu katiko bwetyo n'ekulinda mu ttaka. Kaakati nno 2024 abantu bangi baakubwa, abantu bangi batuusibwako obuvune era abantu bangi babbibwako amasimu gaabwe wabula nga bagunizi bano ba Alien Skin tebasobola kubeera nga bakwatibwako yadde okubeera nga banyegebwako. Kaakati basigala bakunnumba ng'embuzi eyasiza ekibya nga tewali abakutteko. Kaakati nno abantu ne bagamba tewali buzibu tujja kubalinda ku nkuuka eneddako mu mwaka 2025 abategesi mwe mujja okubeera nga bakinyumya n'okubeera nga bakinyonyola abantu. Jjukira nti enkuuka ya 2025 abasajja baatula mu lubiri emmengo nga bakulemberwamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne bakyusa era basaponsa abasponsalinga enkuuka eno aba Airtel bwe batyo babakwata ku nkoona ne bafundikira nga babagobye mu lubiri emmengo bwe batyo babasikiza MTN nga bategeeza nti enkuuka eno erina okubeera nga yonna eyakayakana yero kubanga MTN yali amaze okubeera nga esikira enkuuka eno okubeera nga bali pulesinga Airtel wabula bannansi kino bakitwala bulala nga balinga abagamba nti enkuuka eno yali emaze okubeera nga emaamirwa abantu ba yero oba abantu ba NRM. Kaakati nno abantu abasinga ne bagamba tebajja kuddamu kubeera nga bagenda mu nkuuka olw'ebyambalo bino bye baakyusa ebyalinga ebimyufu ne bafundikira nga babatadde mu bya kyenvu. Era kaakati nno bannansi olunaku olwaleero bamaze okubeera nga balaga ku solidarity nti ekawungeezi we bungeredde abantu bamaze ne bajjajja mu nkuuka abatonotono naye ng'okusinziira ku nkuuka ziri ezize nga zibeerawo eno enkuuka bwaguuga ye fulopu ey'enkuuka zonna ezaali zibeddewo munda mu ggwanga Uganda bukya lubanga lwa Mmindi wabula nga saagala weerabire nti abaakuba abantu ku nkuuka ewedde teri yabanyegako yadde okubaako kye babagulako omusango yadde okubeera nga babasasuza. Abantu bangi balumwa, abantu bangi bafuna obuvune, abantu bangi babbibwako essente zaabwe era nga abantu bangi babbibwako amasimu gaabwe nga Alien Skin yadumira ekibinja ekyakuba abantu n'okubonoonera ebyabwe n'okubeera nga amasimu gaabwe baluutingibwa. Kaakati nno njagala nnyo mutano ampuliriza mukwano gwange osooka obeere nga oneegattako tulekere butereevu eri comrade munnaffe abaddeyo butereevu okuva enkuuka lye yavuddeyo ng'etandika mpaka enkuuka ate lwewedde. Enkuuka bwaguuga 2025 arguably the flop that any one of us expected. Kakati bwali bwe buti goons from the Makindye gang, the criminal chief commanded ate ne baba nga basalako bantu ba subsidy ne babapira ddala tebakomaawo bagenda maaso ne beewaana. Only Buganda just steal a paper ne bakatuweereza ku online and ne balaga nti baali deeply unsaddened. Only that paper. So you meant people who lost almost their lives, people who went to the hospitals, people who lost their properties because they wanted to celebrate with you your concert Enkuuka last year 2024. So this time round the scenes for now are not
welcoming. The scenes for now are not good. The spaces is more than just a stadium or a field for footballers to play their game. Kati chanako nnyo nti lunaku bwe lwaliwe luti ebibbi eby'emakindye nga bikulirwa chief criminal Alien Skin bagenda maaso ne bakuba abantu ba Buganda, abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ekyewunyisa Buganda ne CBS, okay, CBS si Buganda as an entity obanga obwa Kabaka. CBS ng'abategesi ba chief abakulu mwakola bukozi ka paper ne mugamba nti biki. No one was arrested because ebintu byonna byaliwo and they were on camera. Mu mwalina camera zisinga okuba ennungi ezisinga okuba n'ezakabi. So mwali mulowooza nti abantu bagenda bose bakusirikawo. So I think yamu ku nsonga nti ng'ogyeko other factors remaining constant. Yes, naye byaddala omuntu ayinza kubanga yakuba obanga awulira gwe yakuba fa abamu twawawulira nabo bakyali baffe babakubira eyo ebivubuka just kyemwakola kujjayo kapepa mbu mukondeming just that. Kakati mukwano gwange mpuliriza nkwanirizaako nnyo ku mukutu ogwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Masa atudde mabega mu muzindalo okulaba nga ate nkutwalaganya mpola okusinziira ku byadde mu lunaku ng'ennaku z'omwezi 31 nga twolekedde omwaka omujja omwaka 2026 wano tugenda okubeera nga tusuulira akalulu akavaawo mpitewo akalulu akaliko n'obugombe. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso ampuliriza ng'omaze okubeera nga omanya amawulire amatonotono agafudde mu nkuuka bw'atyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olunaku olwaleero omwaka aguyingizaamu bannayuganda naddala abo abakkiriza mu Buganda abatonotono si bali abantu abayitirivu ennyo namungi w'omuntu gw'obadde olaba mu nkuuka eri enkuuka ampuliriza abasajja bagyonoona abasajja bamala dde okubeera nga bagisaanyawo. Kakati kasaba bajjako ne kkala zaffe ziri ze mutegedde zennyininyini eza Airtel. Kakati ne bajambaza MTN olwo bannansi ne bagamba nti togunywa oguwanda. Era olunaku olwaleero tulabye okuswala n'okuswaluka eri abategesi ab'enkuuka munda mu ggwanga Uganda. Bino nga bigenda mu maaso Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo ono abadde mu bitundu byeri wansi e Masaka ekyotera. Kakati nno eno gy'aviiridde oba n'asinziira n'abeera nga ata akaka akatuuse wa Dr. Engineer Simon Byabakama ono jjukira nti ye musajja akulira akakiiko ak'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda. Wabula bino nanga bigenda mu maaso okusinza ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu eri gy'abadde e Masaka ampuliza ekyotera ono ategeezezza bannakyotera n'abagamba nti muliawo akakiiko k'ebyokulonda nga kakolera Dr. Simon Engineer Byabakama kaakati nno kano kekeefuddemu mu kubuzaabuza n'okubeera nga kasaanyawo abantu bonna bakandidate aba National Unity Platform munda mu ggwanga Uganda abeesimbye mu kalulu aka 2026. Era onayongedde okutegeeza nti Byabakama ono akozesebwa Mwami Museveni butereevu nnyo okusinziira ku byakola ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Mwami Kyagulanyi ategeezezza abantu nti bitundu bino byabano baabawo omubaka amanyikiddwa nga Ntamu era nga Ntamu ono yalina okubeera nga akwata fulaga oba yalina okubeera nga akwata bendera oba yalina okubeera nga akwata ambulera eya NUP mu kalulu ka 2026 ng'omubaka waabwe owa Parliament. Wabula akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mu kamooli kakozesa olukujjukujju ne kalonda kandidate omulala atali Ntamu ono era Ntamu gw'olaba yona ayambadde bbulu ku screen yo gw'olaba. Kakati NUP gwe yakwasa fulaga oba gwe yakwasa ambulera okwesimbawo ku lwa NUP mu kalulu ka 2026. Wabula bakakiiko k'ebyokulonda ate ono baamuggyako fulaga oba baamuggyako ambulera akabonero ka ambulera ne bakawa muntu mulala nnyo aba NUP gwe batalondangako. Kakati nno wano NUP yawandiika amabaluwa n'amabaluwa ngetegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti mwakola ensobi fe omuntu gwe twakwasa ambulera si oyo gwe mwawa. Omuntu gwe twakwasa ambulera ye Ntamu, omuntu gwe twakwasa ambulera ye Ntamu. Era wano akakiiko k'ebyokulonda kafuuka keesirikidde mpaka nakati kalemererwa okukwata akabonero kali ke baawa omuntu omulala atali Ntamu bakaddize Ntamu ne bakalemeza ku muntu omulala gwe baakawa mu ntandikwa. Nga kino kyongera okubeera nga kitegeeza n'okukkaatiza ensonga ya Mwami Kyagulanyi nti ab'akakiiko k'ebyokulonda beeko baana ne bakwata akabonero ka ambulera ne bakawa omuntu omulala mu kifo kya Ntamu ono gwe baali bakawadde. Kakati wano avuddewo n'alangira Simon Byabakama obukumpanya obulyake obulabbayi n'okolera Mwami Museveni mu kalulu ka 2026. Bakandidate ye Ntamu ono naye olw'ekisogo njagala mumpulirize bulungi baganda bange kubanga ensonga nkulu nnyo bano abantu bakikozesa kuzanyira abantu ku bwongo ne bagamba oke bo balowooza ab'e Masaka ye Mwami Byabakama ye n'atulonderawo kandidate n'agamba abannoku ono gwe mujja okusimbawo ne mugamba Mwami Byabakama omutwe gwokukola gutya uno kandidate waffe bamuyita Ntamu n'anomine ne tumuwandiikira n'agamba ensonga tugenda gikolako ne wayitawo ennaku 2 ne wayitawo ennaku 3 ne
kukyusa muntegera bulungi nnyo twagenda okulaba akabadi ke babadde nga bakola ne tugamba nedda ntamu bwekisinze obuzibu bwesinze okufuna linnya lyo yegwentamu ate Kyagulanyi yaani yegwentamu ate Kyagulanyi yaani naye ne mugamba nja kwesitula nze kennyini zije ngamba abantu naye olina okubeera mu bwokaano njagala nekino mukiwulirize akakiiko k'ebyokulonda ne tuwaaba omusango emisango gyonna bagenze bagisala ogwantamu baagana ogusala mwami byabakama bino munzikirize mbyogere mu luzungu Mr. Byabakama, you are the chairperson of the Electoral Commission. The National Unity Platform is a registered political party and only NUP reserves the right to name a candidate. Mr. Ntamu is our official candidate. We have been telling you to rectify this matter, but you deliberately refused. Mr. Byabakama, I hereby tell you that you cannot choose a candidate for the National Unity Platform. Mwami Byabakama, ekibiina kya National Unity Platform kibiina kiwandiise mateeka era twakuwandikira ne weebuzabuza n'ogamba wakoze ensobi ne tugamba ensobi gitereeze n'ogaana ogitereeza ne tugenda mu kkooti omusango ogwo muganya ogutereeza muganya ogusala kubanga mwe mwagala otusalirawo abatukulembera mwagala otusalirawo abakulembeze batumusobole okubakozesa bye mwagala mugambe obuno wa NUP ng'oli gwe mwawa ssente ne mugamba aba NUP be bakikoze sebo omuntu gwe mwawandiisa siye kandidati waffe ye Ntamu ninayo nayo kakati mmwe bakati bange mwabali wano abantu b'Ebukoto Central bino byonna tubyogera ne mwami Byabakama yeefula nampulira zibi kakati mwe muyina okusalawo okusembayo mbadde nnyina okujja wano mbatunule mu maaso mabuulire baseba ne bannyabo wewaba akabonero kaffe ambuleera naye waliwo abantu abatudde mu ntebe abazabyusi nga bakoleramu ebikolobero kakati bajja ne babatimba bbula ne baleeta omuntu gwe tutawaddeyo ye kandidati waffe naye nga kandidati waffe wuuno bamuyita Ntamu mulaba baseba ne bannyabo njagala obbasaba munsaba ey'enjawulo njagala obbasaba munsaba ey'enjawulo mwami Byabakama tugenda kulemerako naye ne bw'onoogaana okukyusa baloti pepe eyo n'olowooza nti akabonero kaffe wano Bukoto Central ogenda katimba omuntu omulala genze Kyagulanyi Ssentamu era mbabuulidde bano abantu era bakimanyi ensonga lwaki poliisi n'amagye batangira abantu okujja wano kuba babadde tebaagala bino mbibagambe nga bantu bangi bali wano ekyomukisa omulungi muli bangi nnyo naye abalala basigaddeyo nsaba mbatikko omulimu abantu b'Ebukoto Central guno omulimu gwammwe mutambule enju ku nju nga mutegeeza abantu mwami Byabakama bw'anaddamu ensonyi n'atereeza omwami ono Ntamu anagira akabonero kaffe naye batandise n'okuprintinga baloti pepa balowooza muli basiru kati kiri gye muli okubalaga timutegeera nze mbabuulidde amazima sigabagambye waliotawakana ebabeetulirewo nalebo Ntamu kakati njagala kumaliriza kale mukwano gwange akyatambula n'omukutu gwaffe nkwaniriza nnyo nkwebaza nnyo kyokola kya ttendo nnyo weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga tossa mukka tossa mwoyo era ng'omukutu toguvaako guno ogw'enkyukakyuka bino byonna nga bigenda mu maaso nja kukusaba n'obwombefu oyinza okuba nga weerabidde dda vidiyo yaffe eno sooka ogituwere ekigalo oba sooka ogituwere ekituyita like kubanga bw'ogiwa like oba bw'ogiwa ekigalo kitegeeza nti egenda kubeera ng'efuna mileage okubeera ng'etalaaga okwetolola ensi yonna information zino
ziberenga zitambulira ddala tugenda okutuuka mu kalulu ka 2026 ng'abantu tewali atoma nga bonna twabagamba dda ebigambo babimanyi ebigambo babitegeera dda kaakati n'ompya nja kukusaba n'obwombeefu naawe osooka osubscribinge bw'otyo okoonene ku kade kubanga bw'okola ekyo oba omaze okubeera ng'oserekitinga buli waka g'oteekayo munda mu ggwanga Uganda beppo n'aga amawulire agava buli w'eggwanga obeera ogategeera butereevu nnyo nga tewali akubagulizzaako nga tewali akusharingidde linki wabula gwe kasubscribinga bw'oti n'okoona ku kade olwo buli vidiyo zeteekayo ng'eno obeera ogifuna ewatali okubeera nga owannaanya bino byonna nga bigenda mu maaso kaakati tooki emaze okubeera nga ekubwa ettooki enkambwe eri ttooki enzibu ddala okusinziira ku bigenda mu maaso bye twolekedde mu kalulu aka 2026 omwaka gwa 1980 kaakati mukwano gwange ampuliriza tugwolekedde gwennyini ogwaliwo munda mu ggwanga Uganda sagala weerabire nti wano waliwo akalulu akalimu okulya n'okkomba essowaani era nga akalulu kano kigambibwa nti ke kaavirako abantu enkuyanja n'enkuyanja enkumulutu n'enkumulintu namungi ne namungi w'omuntu okutirimbulwa mu lutalo olwakulembera mwami Museveni ono kaakati olwabaleeta mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okusinziira ku mawulire gongera okulaga n'okubeera nga gakikkaatiriza nti akalulu kano aka 1980 akawangula omusajja ono gw'olaba asooke wali akagambo to advertise kaakati omusajja oyo yali amanyiddwa nga Dr. Paul Kawanga simwogerere era nga wenjogerere omusajja ono omusajja wattu yamala dde okubeera nga afa n'aserengeta ekaganga era omwaka guno gwennyini n'amaka ge yaleka gakwata omuliro kati wuliriza ebigambo bibino mukwano gwange akyali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka okusinza ku mawulire galaga nti akalulu kano omusajja ono butereevu yakawangula n'ebitundu ebya waggulu ddala wabula okusinziira ku mawulire gongera okukikkaatiriza nti ate omusajja gw'olaba eno mu kabonero ka EKTV amanyikiddwa nga Kawenkene Milton Obote Opeto kaakati ono ye yabba akalulu era ng'ono yali akulembera ekibiina ekimanyiddwa nga UPC bw'atyo n'abba ekibiina ekyali kimanyiddwa nga ekya DP ekyali kulembera Paul Kawanga semwogerere kati omusajja ono owa UPC ng'era akozesa amagye n'akosa n'akatongo akakiiko k'ebyokulonda kaakati ono yabba akalulu k'omusajja oli kaakati olwo ne yeetuuza mu ntebe oba ne yeewaŋŋamya mu ntebe mu kalulu ka 8 kaakati olwo mwami Museveni ono naye yali alina ekibiina wabula ekibiina kye kyali ekya UPM kye kyakwata ekkira kye kyasembera ddala kye kyakwebera mu kalulu kano aka 8 kaakati no mwami Museveni agamba nti obusungu bwamuyinga obusungu ne bumutembejjoba kaakati ono n'asalawo okubeera nga akwata emmundu n'akkirya mu bibira ebyeri wansi erweru okutandika okusanjaga n'okutirimbula bannansi bannayuganda okulaba nga yeddiza entebe ku kifuba ddembe oba mwagala oba temwagala ono agamba nti olwabba semwogerere ate obusungu bwakwata ye n'agamba kate bannayuganda kati okusinza ku bigenda mu maaso biraga nti akalulu kano kandikomawo akalulu kano kandikomawo akalulu kano bw'otuula wansi ne weetegereza bulungi nnyo n'ogenda ebuziba n'ofaayo nnyo okukola research era n'otunuulira n'ebyafaayo bya Uganda ogenda kukkiriziganya nange nti ebya 8 bizzeemu akalulu aka 2025-2026 kafaananira ddala aka 1979 ebyaliwo mu 1980 mu kulonda okwo bizzeemu ku mulundi guno waliwo ekibalo ekigenda mu maaso nze kye nalengedde yinza okuba nga obaddeeyo ng'obadde tonnakirengera naye nze nakirengedde kati mpuliriza tutambule ffenna oluvannyuma lw'okumaamulako gavumenti ya Amin Dada mu mwaka ogwa 1979 baateekawo gavumenti ey'ekiseera interim government eyali ekulemberwa akakiiko k'amagye oba military council akakiiko ako nga kakulirwa Paulo Muwanga bateeketeeke okulonda omwaka oguddako 1980 okulonda kwe baateekateeka Paulo Muwanga ne gavumenti ye ey'ekiseera baateekawo akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission akakiiko ako kaali kakulirwa omusajja bwenzijjukira baali bamuyita Kosiya Kikira ye yali akulira akakiiko ako yali byabakama ow'omulundi ogwo kwaliko bamembers abalala nzijjukirako waliwo gwe baali bayita M Matovu waliwo omulala baali bamuyita Egweru bwemba seerabidde naye nga ye Egweru waliwo omulala baali bamuyita Kira omulala baali bamuyita erinnya baali lyaliko Birari gwensinga okujjukira ennyo era bannayuganda gwe musinga okujjukira ennyo bannabyafaayo mu biseera ebyo baali bamuyita Vincent Sekono ye yali Secretary General oba Ssaabawandiisi w'akakiiko ako ak'ebyokulonda ak'omwaka 1980
mu kiseera ekyokunoonya akalulu nga beeteekerateekera okulonda kubanga kwaliwo mu Desemba mwezi ogw'E12 1998 bingi nnyo ebyaliwo omwali n'ebyokuwandulamu abaali beesimbyewo mu kiseera ekyo ebibiina byali bisatu ebyali bivuganya. Kwaliko ekibiina kya UPC ne kireeta kandidate Apollo Milton Obote, ekibiina kya DP ne kireeta Paulo Kawanga Simwogerere, n'ekibiina kya UPM ne kireeta Yoweri Museveni. Be baali bavuganya. Wabaawo ebirala bye neerabidde abaliwo mu kiseera ekyo muyinza okunzijukiza. Naye njagala ojjukire nti Milton Obote n'ekibiina kye ekya UPC baalina omukono munene nnyo mu kumaamulako gavumenti ya Idi Amin Dada. Obote asobole okukomawo addemu abeere ng'akulembera eggwanga erya Uganda. Kati Obote yalina influence nnene nnyo mu kusalawo ebigenda mu maaso mu kulonda mu kiseera ekyo. Ne bakozesa akakiiko k'ebyokulonda okutandika okubanga kakola emivuyo nga n'okulonda tekunnatuuka nga bye mulaba olwaleero ebiri mu Uganda. Omwali n'okuwandulamu abamu ku baali beesimbyewo ku bifo eby'enjawulo. Ab'ebibiina ekya UPM n'ekibiina ekya Democratic Party ne badinominatinga abamu ku baali balina okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Kaakati Obote ne UPC ne batandika okukozesa byabakama w'ekiseera ekyo Kosiya Kikira okutandika okuwandulamu kubamu kuba potential candidates abaali ab'amaanyi okuvuganya ku kifo eky'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Nga bye tulaba olwaleero bangi abali mu kuwandulwamu byabakama. Abaali bajjidde mu kibiina kya DP ne babawandulamu, abaali bajjidde mu kibiina kya UPM ne babawandulamu, aba UPC ne basigala nga bakyayimiridde. Nga Obote ne UPC kye babala kubanga Obote yakiraba nti bwe bagenda mu popular vote ekyamazima yali talina waayinza kuyita Paulo Kawanga Simwogerere kubanga DP mu kiseera ekyo yali y'amaanyi ate nga Obote ayina bad history emabega nga tajja kusobola mukuba mu popular vote wali. Kye yakola kwe kukozesa akakiiko k'ebyokulonda byabakama w'ekiseera ekyo babeere nga banafuya ebibiina bino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Nga UPC n'Obote kyabala kufuna babaka ba palamenti oba babaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu abangi. Era okulonda kwagenda okuggwa okomekerezebwa. Obote yafuna obululu yali $1,960,000 mu 13 n'obugwamu. Paulo Kawanga Simwogerere owa DP n'afuna obululu yali $1,960,000 n'obugwamu, n'asinga Obote obululu 30,000 n'obugwamu. Museveni ye yakwata ekyokusatu. Naye we bagenda wali ku babaka ba palamenti bagenda okuvaayo nga Obote ne UPC bafunye ababaka 75, bali 75, nga DP ne Paulo Kawanga Simwogerere bafunye ababaka 50, nga wali mu popular vote ey'abantu nga DP ekubye UPC. Naye wano ku babaka ab'omu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga UPC erina bangi okusinga DP. Jjukira aba DP abamu baali denominated ng'okulonda tekunnatuuka, n'aba UPM abamu. Museveni yafuna omubaka omu yekka mu kiseera ekyo. Kati ate nga etteeka lyali nti afuna ababaka abangi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ne bw'aba afunye obululu butono yalangirirwa ku bwa pulezidenti. Kati awo ne kiba nti Obote yalina okulangirirwa ku bwa pulezidenti nti yawangudde mu bwa pulezidenti. Naye ng'ekibalo yakibala kuva mabega ng'akozesa akakiiko k'ebyokulonda. Kati bannayuganda temulaba kino ekigenda mu maaso eky'okudinominatinga ba candidates abamu aba opposition ne balekawo ba candidates ab'ekibiina ekiri mu buyinza olwaleero. Waliwo ekibalo ekiri mu kubalibwa. Keekali ke nabagamba gye buvuddeko nti temwekanga kulaba nga guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusembyeyo okulonda pulezidenti. Nti wali Museveni n'ekibiina ki NRM bali mu kunyweza wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nti waliwo wandibaawo enteekateeka nga pulezidenti agenda kutandika kulondebwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Eryo etteeka ligenda okujja lisanga wali
be balina popular vote mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, kubanga balabye nti mu popular vote wano mu bantu abangi bwe bagenda mu popular vote wano mu adult suffrage oba oliawo bayinza obutamalaako, kati balina kudda wali, kati balina kukozesa kakiiko, bali mu kukozesa kakiiko ka byakulonda olunaku olwaleero okubeera nti kanafunya opposition wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Yo opposition egenda kutunuulira nnyo popular vote eno eya adult suffrage, naye ate wali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga Museveni ne NRM bali mu kufuna popular vote, bali mu kwongera kubanga banyweza lukiiko lw'eggwanga olukulu. Gwe tolowooza otunuulira ebyo byonna, gwe tolowooza nti ebyakinaana biseemu mu Uganda olwaleero, lwaki denominations zeeyongedde? Lwaki zirabwa ku sayidi emu ne tutalabawo owa NRM ali denominated oba ali disqualified in favor of opposition? Lwaki? Waliwo ekibalibwa ekigenda mu maaso. Ebyakinaana Obote ekibalo kye yakola mu kinaana n'akibala Museveni nga tamutegedde, ne Paulo Kawanga Ssemwogerere nga tebamutegedde. Museveni kyali mu kukola olwaleero, yakoppa notisi za Obote ze yamukozesa zaali mu kukola olunaku olwaleero. Era okusinziira ku mawulire mukwano gwange ampuliriza ayagala okulanga naffe ku mukutu gwa AKTV Media Uganda, enamba yaffe eri ku screen eya management gwe kasito gikoonako bwoto ku WhatsApp noyogera ne management bajja kubeera nga batuusaako obubaka bwe munaba musazeewo okubeera nga mulangira ku mukutu guno, naffe tujja kusalawo omukutu guno tubeere nga akalanguko tukayisaawo. Wabula nyongera okubategeeza tetulanga basawo ba kinnansi, tetulanga basomi badduwa, tetulanga business zonna zonna za kifere. Okujjako omuntu alina business eri genuine tusobola okubeera nga tukulanga n'otambula naffe ate kasente akatono nnyo ak'enseko obuseko. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'okwosajjo twalaba omukulu amayikiddwa nga retired General Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa, ono ng'avudde mu mmotoka ye ng'ava kulaale wali Empigi, bw'atyo n'akwata kamwasa jjute n'akateeka mabbali g'ekkubo, ono n'akatuulako n'atandika okubeera ng'ayota akasana kakasenda bazaana, era bw'atyo n'atandika okubeera ng'akuyega abantu n'okuba kampeyini nga n'essaawa ze nnyini ezaali zimanyiddwa nga ez'akalulu okubeera ng'okanoonya zimaze okubeera nga ziyitako. Amawulire gongera okukaatiriza nti mwami Museveni ono yasitama ku mabbali ag'ekkubo n'atula ku ntebe n'abaka emmasukira oba kayita akazindaalo n'atandika okubeera ng'akuyega abantu. Essaawa nga ziri mu 12 kitundu ne ziyingira essaawa emu ey'ekiro, obudde ne butandika okubeera nga bukunira, olwo enjuba ng'emaze okutolontoka emisinde ng'emaze okwolekera eri gye yeekweka mpaka lwe nalinda ate olunaku olunaddako ebeere ng'etwolekanya obwanga okubeera nga evaayo. Kati mwami Museveni kigambwa nti yakwata akazindaalo n'atandika okubeera nga bajjayo n'amataala, emunyenye nga ze ziri ku ggulu, omwezi nga gwaka, amataala nga gaaka, ne bakolereza tooki ne batandika okubeera nga bamulisa kubanga we baali mwami Kizikiza yali amaze okubeera nga yeefugawo kubanga enjuba yali emaze okutolontoka ng'eddusa eri okugenda okulya ebiwata. Kati mwami Museveni yatandika okuyega abantu n'okuba kampeyini ku budde obw'ettaala, obudde obw'ekiro, obudde nga bumaze okubeera nga bukunira. Kaakati bino byonna olwagudde mu matu g'Abannayuganda ne bagamba tosaaga togunywa oguwanda. Mwami Kyagulanyi bagenda bamulemesa okubeera ng'ayogerako n'abantu ku makubo eyo yonna gy'abaayise nga beekwasa nti venue ezo baba tebazimutegekedde okubeera ng'ayogera n'abantu. Kaakati mwami Museveni ne kyebuuzibwa nti akakiiko k'ebyokulonda kalambika ddi ne kagamba nti mwami Museveni ku lunaku bwe ne bwe luti ku ssaawa emu ey'ekiro, essaawa nga zigenda mu 2 ez'ekiro ajja kutuula ku mabbali g'ekkubo, ajja kusitama ku mabbali g'ekkubo atandika okuyega abantu n'okubeera ng'ayogera nabo. Era bino byonna bwe byatuuka mu bannansi ne batandika okubeera nga batototoma ng'enkoko enywedde amanaabemu. Kaakati paka oluvumu luno lwatuse ne ku musajja akulira akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda amayikiddwa nga Dr. Simon Inginiya Byabakama ne bamuloopera ne bamugamba nti mwami Museveni si gwe mulundi ogusoose, guno si gwe mulundi ogwokubiri, emirundi mingi ng'ono ajja afuuka kasobeza ng'ekiwalata ky'embuzi ekirekerera omutwe ne kikwata entumbwe oba ne kikwata evivi. Ono abeera atula ku makubo n'asitama ku makubo n'atandika okubeera ng'anoonya obululu mu budde obw'ekiro amatumbi budde, ate gwe Simon Byabakama gw'otakkiririzaamu. Bw'atyo Simon Byabakama yabuuziddwa ng'ali mu lukuŋŋaano olw'abantu
bannamawulire bwaguuga era bwe yabuuzibwa ku nsonga ya Mwami Museveni eno okutuuza akatebe ku kkubo okwogera bw'ati yagambye bino tabirabangako era ye tagawuliranga nako era takimanyanga nako nti Museveni atuula ku kkubo asitama ku makubo mbunayogera n'abantu ng'obudde na bwakiro Byabakama agamba bino bye muŋŋamba munsibako matu ga mbuzi kundiisango Museveni muwakanira nteekayo n'omukono tasitamangako ku kkubo n'ayogerako n'abantu yadde n'omu era nze simulabangako n'amaaso gange gano ge mulaba nkaddiye kutuuka eno simulabangako yadde okukiwulirako mu matu gange nti Mwami Museveni ampuliriza atuula ku makubo n'atandika okubeera ng'asetula olugambo obudde obw'ekiro ng'akuba kampeyini ne bannayuganda era Byabakama agamba bw'anaakitegeera mbono yandimusazaamu ebigambo bino byatuuse ku bantu era abantu bangi n'abatawagira nkyukakyuka abatali ba NUP aba NRM bennyini ne babivumirira ddala ng'omuntu abuvumirira mujja we okubeera ng'amutwalako eddya ampuliriza naddala nga lya bukulu njagala oli omusajja ono ebigambo byeyogedde ku Byabakama ng'atandise okubeera ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'ayogera ebigambo ng'ayogeza kirimi omusajja gwe tumanyi ayogera obulungi nfanfe w'okwogera obulungi ng'ayogeza kirimi kennyini ekiwedde emirimu kaakati omusajja ono n'amwanukula bukanzu kubanga obuleesu ate buwenjuka. Byabakama atugambye si olunaku lwa leero mutanda bakulaba ku kandidenti atudde mu kkubo yenna ono mbwomulekere mbwomala okulonda omuwa obululu abubale akuwa obululu bw'amazima. The issue of a candidate sitting on the road, I have not seen this one. Mbusebo tanda bakulaba ku kandidenti atudde mu kkubo Byabakama kino kiki ogwe n'ennyoko Manti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na agents babiri. Tulinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda, tulinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabwe babiwa omukisa okubeera na ba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye g'onojja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Waliwo omulala y'ono waneeno. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Muhoozi Ken Lugabawo yabadde asisinkanye bannamagye be bakuba engalo ezo. Agati kansooke ku mukulu Byabakama.
ekisinga okwewunyisa mu history bayiga mbutayiga mu 1979 kinana wakati awo 79 president yali afuga Uganda yali Lule. Lule bwalonda cabinet teyasanyusa abaali bannanyini government Obote ne Nyerere bamusamuninga Arusha. Bwe batuuka mu Arusha n'abagamba nze ndi president era temuyinza kumpa biragiro kulonda gwenkola ki. By the way yali yalonda cabinet emukusinga okuba ennungi. Okay. Yes, yali ntuufu gye yalonda. Naye bano baalina bye baali beetaaga okukola ki? Okubeera mu cabinet. Omuntu atayina na kifo kiri awo kinene nga bamuteekawo military commission yagamba Obote Kurani, yagamba gundi Kurani we Lule Muwanga n'amugamba toyinza kubeera president wa Uganda, tojja kufuga Uganda. Agamba president civilian agamba president sitting ki obuyinza obulaba agamba sitting ki era ne bajja wano. Bwe bajja wano yali military commission yali Muwanga, amyuka yali by that time UPM Younger Boy Yoweri Kaguta Museveni. Era bwe batuula Muwanga yatuukiriza ki yakola ki yalonda the gang of four Dani Wadada Nabudere Omonyo Joko omwami Owebunyole eyo Wamitangani wali awo sajja Webunyole abadde w'amaanyi akyali mulamu bamuwadde ne mmoroka kadde the gang of four ne baali bannanyini ki government amajinga gakulirwani Muwanga. Obote ne bamuteeka no confidence bali basigala nga batwala ki Muwanga n'akozesa amaanyi ge n'agatolangirira ge maanyi ono ga Uganda naye ono talina maanyi. Muwanga yalina amaanyi agakola ki civilian yalina amaanyi agasalawo n'agamba n'alangira obukadde 5 n'okusuba emyaka egi era yalangirira okulonda. Era okulonda Obote kumusanga mu Nairo Manson musajja yawandika ekigambo you trapped by whatever yagamba nali simanyi nti Obote amanyi Oluganda yagamba ndi Muwanga olwanirira obwa vice president bwo kitabe ekyo musajja yali aweereza mu engoma yakiwandiika kati yalina amaki oyo n'atuukako omusajja Otema amugamba nti owaayi nti prison tetulinaki twetaaga kubobolangiti tulaba political gundi abagenda ku prison abagenda okujja mubuuza prison ogiyisa Seratoni emyezi ejaddako gyalinga obutasukka emeka myaka Muwanga yali Luzira. Ekyo byabaka amalino kikola ki okitunuulya ntaida maanyi genkana ki genkana Muwanga. Muwanga yasalamu n'akwata akakiiko kukola naye ono talina buyinza na buyinza kulangira kyankomeredde si yali in charge no ajja kulangira kiba mugambe kukola ki naye olaba ayogera ebigambo ebyo yeroya constitution egamba ki mita ameka 2 kakati roya yenga jaji bwe bali mubuuza ekibuuzo ekyo kuba bagenda muga weesomere ati yesomere presidential election act egamba ki nti mita awe okuva awalondebwa mita 2 awo okuva awalondebwa wene mita kuba muyivu tulage mita 2 bajja gamuwa mu kooti agenda kuddamu ki kakati olimu ebintu bye tulina okwogera nga twegendereza tuleme okwogerera mu kucamuka kubanga okucamuka twogeramu ebintu bingi ebikola ki ebikolerwamu ensobi obwo buyinza tabulina. Nkuzanyidde ebigambo bino mu bugenderevu nsoose n'ekuzanyira akulira akakiiko k'ebyokulonda nendeta CDF bigambo tebyawukana talina o CDF tugenda mu protest vote tetuyingira January tugenda mu protest vote naye abavubuka banno tugenda batema emiggo mmwe yuka protest vote muje mukumye ate jeno yamaana akona mu stamp n'agamba asigala ku polling station muggo kati naffe training tugikoze tuli ready okuba brutalizing tugenda batema emiggo mmwe nakakabe wanyisaako nako tujja katemera mudano keka yobuziga bw'ekirogo kya busiru nnyo
okubanga musaabalira ku lyato lyerimu naye nga mu lyato mulimu abasiru abagezaako okwagala okubomola ekituli mu lyato nga mubalaba nammwe ne musirika busirisi olw'okuba basiru bannammwe nga mwe mulowooza nti okubbira kw'eryato lino nga bamaze oddibomolamu ekituli mmwe tekugenda bakosa kyokka nga ekyewunyisa nammwe muli ku lyato lyerimu erigenda okubbira nga libomoddwamu ekituli kiba kya busiru nnyo kati tunulira endogoyi eno lwaki njiisa endogoyi kyekimu ku bisolo ebisiru nti yo omulimu gwayo kwetikka migugu n'etwala gyetwala temanya biki byetwala basobola nogitikka ebiso bibagenda okukozesa okugitta gyeraga nekunumba nabyo mpaka mu kifo bagenda ogittira ne bagitikkula ne bagijjako ebiso ne bagisala yeno endogoyi ayambadde ekyambalo kiriko ekigambo Uganda Police tamanyi na kigambo police kyekitegeeza ayambadde ekyambalo kiriko fulaga y'eggwanga Uganda tamanyi ne fulaga eri ku kyambalo kyayambadde kikyetegeeza ayambadde ekyambalo ekiraga nti wa Uganda Police n'omulimu gwateekeddwa okukola mu ekyo ekyambalo kyayambadde tagumanyi angazi ndogoyi himaru eyawo ndogoyi omuwutta omuzibu oba kitegeera kati amala okuvayo n'ayogera ebigambo ebyo nga wabyogedde kyali mukola kiringa omuntu kiringa omusiru ali mu kwagala okubomola ekituli mu lyato eriri ku nnyanja nga musaabala muli ku mazzi bamala okutaloga ebigambo bwe bityo ojja kulaba abasajja abaakula emitwe ng'amagezi baagaleka mu buto modulo babujingo modulo simanyi ba Kenzo balo simanyi ba Bebekuru balo simanyi ba Fande na Lweiso balo simanyi yaneno webyokulonda byabakama n'abalala nga tebagenda kuvaayo kwogera kweno ndogoyi kikolwa kyeri mu kukola wabula bagenda vaayo ate kuwooninga bannayuganda olw'eno endogoyi byeyogedde bannange ffe tubalabula bwe mumala okulonda muddeyo ewaka ekijomba tukawo temujja kyagala abasajja bafunyidda oda yakuba abantu miggo kati newebuuza nti abaffe mulina kulabula be bagenda kuba oba mulina kugaana bano abagenda okukuba abantu ekisinga okuyisa nekino mukiteekako bajja kubattira bwereere kati bwoba okitegedde nti bagenda kuttira bwereere abantu lwaki okukkiriza abano abagenda okuttira obwereere abantu okutta lwaki tugaana bano nti abayi temugezaako ne muttira bannayuganda obwereere wabula bw'osigala olaga nti abagenda okutta bo bakkirizibwa era tebalina buzibu wabula mwe bagenda okutta ate mwe muyina omusango ogw'okuba nti bagenda battira bwereere nga ggwongamba nti wakula n'amagezi oba wagaleka mu buto abo boolaba amagezi baagaleka mu buto baakula mito kukaddiwa nakumera nvi baffe baveewo naye amagezi baayawukana nago mu buto oba okitegeera njagala okutegeeza endogoyi eno n'endogoyi zinno bwe mufaanaganya entegeera eyo ey'ekisiru nti Uganda lyato ffenna bannayuganda kutusaabalya ffe nammwe mutemulowooza nti muli ku nsi ndala nabwe muli mu Uganda tolowooza nti Uganda bw'ogitabangula nti gwogenda sigala ng'oli mu mirembe ng'eryato litabanguse ng'ate ffenna kwe tuli gw'olaba olw'okuba yambadde ekyambalo n'ennyoka ali mu kyambalo mwanyoka ali mu kyambalo muganda we ali mu kyambalo kitaawe ali mu kyambalo abaana bo bali mu kyambalo embeera yonna gy'oteekawo nga yakukyankalanya nakutabangula ggwanga Uganda naawe wennyini agitaddewo egenda kukukosa tuli ku lyato lyerimu libomolemu ekituli ffenna tubbira ffenna oba kitegedde there is no champion on the sinking boat taliiko ffenna tulina kubbira lumu ekirala ekisembayo kyenjagala obategeeza mmwe abalemeddwa okufokasinga okusitopinga endogoyi zammwe zino ensiru emputte zitategeera ku kyokwagala okuba abanyaganda n'okutta abannayuganda basobole okukyankalanya eggwanga lyaffe kiyamba abagwira osigala nga batuolodinze emikono gyabwe munnange nze ndabyeko kubeekalakaasa naye ebiseera ebisinga obungi abasinga okukosebwa mu kwekalakaasa mwana wattu ate bo tebabeera mu kwekalakaasa babeera bakyala batambuza mmere yaabwe baba abaana bava ku masomero babeera abantu balwadde mu malwaliro be bagwa mu mbi za zino endogoyi
nga ziri mu kugoba bali mu kwekalakaasa kati obusiru bwa bano babujingo ne bannaabwe ne kagurupu kabona bo balaga nti NUP egenda okukosebwa yokka nti bakyakanya Uganda NUP egenda okukosebwa yokka ani yagamba nti nesasi bwe liba lijja linonya wa NUP mu lijja limunyiriza lusu gwowe nawe mbwe likwata terikutta amagezi temulina